nange nno mbeebaza nnyo okwekumira wano ku Luganda Radio Podcast. Mumpa amaanyi okubeera nga tusobola okweyongerayo ne twejjukanya obutabo bwaffe buno. Ffe abamu abaabusomako kedda endowooza tunyumirwa. Bw'oba oli mupya ng'obutabo buno tewasobola kubusomako mabegaawo, oba oli mu ssomero, oli muyizi, obutabo buno eno oli mu kubusoma, oli muyizi wa Luganda, tutuule ffenna ku kyoto kyaffe kino, tuwaye ate tunyumirwa emboozi zino eno ezatuwandiikibwa bajjajjaffe abaali bakugukidde ddala mu lulimi Oluganda. Jalo bajjukiza nti n'akatabo kaffe kano akankyalira Walumbe Ettanda katuwandiikibwa omuwandiisi J.S. Kaddu, era yasooka okukafulumya mu mwaka gwa 1973. So kyekyo kye tuliko. Akatabo kali mu myaka kumpi 7-8, naye nga ebirimu olabira ddala nga omuwandiisi yafaayo n'ateeka obukodiyo n'ebisoko bingi nnyo mu lulimi okuwomesa olulimi Oluganda. Kakati tugenda ate kusumulula tutandike omutwe guno ogw'e11 ogugamba nti Ekizinga, Amakula n'Amajankunene Gaakwo. Si buli kintu kirungi nti kibeera kirungi. Katugende mu maaso. Nkyalira Walumbe Ettanda, omutwe ogw'e11. Ekizinga, Amakula n'Amajankunene Gaakwo. Nagenda okuddamu ak'obuntu era n'okutandika okutegeera obulungi ng'obudde buteese bulungi nnyo era ng'ennyanja gy'obeera nti tennatabangukako. Kyokka mu kiseera ekyo nze nalinga amenvu. Bwe nali ngezaako okuyimuka ne nnemererwa. Naye olw'eggulo ddala olwo nga lwenfunamu agayimuka, nagenda mangu nenziraabiriza munnange. Naye mu kiseera ekyo yali yatandise okufunamu ku ndasi. Bwe ntyo ne mukwata ku mukono mpolampola ne tusomoka obuzzi obwali obumpimpi ne tulyoka tugoba ettale. Ekizinga kino kyali kirabika bulungi nnyo era nga kisaakaatiddwa agati aganene ennyo n'omuddo ogulanda. Naye nno okumpi n'olubalama nga waliwo obudde obumpimpi nga bufaananira ddala ng'embubbu. Mu kizinga kino twasangako obunyonyi bungi nnyo obwa buli ngeri, bwali buyimba bulungi nnyo era ng'ekiseera ekyo newankubadde enjala yali etuwala katabulala, naye bwatuggyako ennaku n'ekiwuubaalo ebyali byagala okututta. Olw'okubanga obudde mu kiseera ekyo bwali bugenda butandika okuziba, twayagala tutambule mangu nga tusensera ekizinga, si kulwa nga tusangayo abantu ne tufuna kukokuzza eri omumwa. Twatambulira ddala ebbanga ddene naye nga tulaba gati gokka na bunyonyi. Twalaba obudde bukuniridde ddala ate nga tetulaba na gye tulaga. Ne tusikaasikanya ebibowabowa nga tulaba omuti ogwasuula obulungi amatabi nga twesibira eyo mu nnyonjo nga tusirika. Mu kiseera ekyo nga buli wantu wonna towulirawo kanyego, so nno nga n'obunyonyi obwali bulegesa tokyabulabako yadde okuwulira ku luwewo olukunta. Ekizinga kino kyali kijjudde obutiti era nga ffe we tuli ffenna emba zitukubagana, emibiri gyonna nga gitusanyaladde, eminyira egy'omu nnyindo nga teginywerayo, ate zo engalo nga zifuuse obuwuulowuulo. Naye nno tuba tuli eyo mu nnyonjo yaffe mu ttumbi ennyo ne tuwulira enswagiro. Ffenna amatu ne gatuwaawaala era n'enviiri ne zituva ku mutwe. Tuba tukyali awo twasaamiridde, twagenda okulaba omuntu ng'ajja afaakuuza. Mu kiseera ekyo budde bwali butukuuliriramu olw'okubanga nno mpozi amaaso gaali gamanyidde enzikiza. Naye olw'ebibowabowa ebyali binsikiriza, omuntu oli saamwetegereza bulungi. Naye mu kumulaba okwali okw'oluwunguko nalaba omuntu afaananika era atalojjeka. Bwe yatuukira ddala ku muti kwe twali twewaniikiriza,
n'atema omulanga era ekibira kyonna ne kiwaawala okumala akabanga. Bwe yatuukira ddala ku muti kwe twali twewaniikiriza n'atema omulanga era ekibira kyonna ne kiwaawaala okumala akabanga. Era n'enkakasiza ddala nti singa twali tetwesibye ku muti n'amaanyi twandiwandagadde nga nnyenje. Kubanga nawuliranga ebibowabowa ebimu bye twali twesize bikutuka. Era nkakasa nti singa yaddamu omulanga ogwokubiri twandizze n'obukoola. Kubanga mu kiseera ekyo emibiri gyaffe gyonna gyali gitwefumbye. Era nga nze omuntu ne bankwatako siyinza kuwulira. Okuva awo Amajankunene ne galyoka gatambula nga geeyongera nga gagenda gasindogoma era n'okusikondoka ng'omulwadde omuyi era nga n'okukaaba kwe gatadde. Twewunya nnyo omuntu ow'engeri eyo eyali atambula amatumbi g'obudde ate ng'agenda alira. Obudde oba bubuna buti emiwabo ne tuwanuka mu nnyonjo yaffe naye nga ffenna suulwe atujjudde ne tutandika okulamaga nga bwe tweyongera munda. Twatambulanga twekengera si kulwa nga ate Amajankunene agaatuyiseeko ekiro tugwolekanya nago obwanga. Twali tuli banafu ddala era ng'enjala etuluma ebitalumika. Kyokka tuba tukyasalinkiriza tuti era olwo ng'enjuba kyejja etandike okwebamba mu lubaale era nga n'obunyonyi bwatandise dda okuyimba obuyimba bwabwo obunyuunyuutuvu ne tuggwa ku kikulu ky'amatungulu agaagejja ne gazimula. Twagagwako ekiyiifuyiifu era buli omu ne yekkatira nga bwe yasobola okugenda okuyimuka awo ng'embuto zituli mu mannyo. Olwo ne tulaba awantu awaali waaka akasana obulungi ne tutuulako awo tumale okusanyulukukawo obulungi era nga n'omukkuto bwe gukka. Ebyo byonna olwaggwa nga twesibira binywa by'amatungulu nga tubyebagajja nga tutandika kulamaga nga bwe tugenda tunyumya era nga n'okusaaga kwe tutadde. Nze mu kiseera ekyo natandika okuwulira essanyu lye nali siruulirangako mu lugendo luno newankubadde ng'ebiwundu byagatemu byegampummugula byali bikyannuma alumamu era nga n'obukoowu bw'ennyanja bukyandi bubi. Twatambulira ddala ebbanga ddene okutuusa ekibira lwe twakivaamu emirembe ne tulyoka tusanga olusenyu olunene ennyo olwali lweyaliridde obusubi obwompimpi era n'obusaka obw'olumaggamagga. Obusaka buno bwonna bwali bujjudde ebibala ebyali bibuulukusa obulungi ennyo. Bwe twanoga ku bibala ebyo ne tulyako nga biwooma okuzimula. Enjuba yali egolooba ne tulaba akasaka akaasaakaatira obulungi ne tukeevumbika nga tulongoosa wakugalangatanyiza biwanga mu ngalo nga twebaka. Ekiro ekyo ebiseera ebyasenga obungi twabimala tulojja ku bino nabiri era nga tusala amagezi engeri gye tuneeyongerayo mu lugendo lwaffe. Ekiro twakiyitamu bulungi yadde n'obutiti obwali bwagala okututtira mu kibira nabwo nga tetubuuliddeeko. Enkeera twakeera kweyoteza mu kasana era nga ffembi tuli basanyufu nnyo. Olunaku olwo lwonna twasiiba tusanyuka. Mu kiseera ekyo n'ennaku yaffe gye twali tulimu era gye twali tuyiseemu nga n'okugyerabira tugyerabidde. Nateesa ne munnange tubeerere ddala mu kafaako okumala akabanga nga tukyaddamu ku maanyi nga bwe kaali akafa akalungi era nga tekaliimu mberebezi yonna. Munnange yakkiriza era ne tubeera omwo okumala ebbanga. Naye nno ekiro ekimu tuba twebase mu kasaka kaffe mpozzi nga mu mattansejjere Amajankunene agaatusanga mu kibira ne gakomawo. Nze nasooka kuwulira mulanga nga gulinga ogw'enjoga oba ogw'embuzi eri ewala ennyo. Bwe naguwulira ne ngolokosa munnange okutemya n'okuzibula nga Amajankunene gaatuuse dda ku kasaka kaffe. Ne gakaaba nga bwe gasigondoka era nga n'okuyinyiitirira kwe gatadde nga bwe geetooloola akasiisira kaffe. Luno ne tulowooza nti nno obwaffe bukomye. Naffe twalaba olutalo lukulidde ddala ng'omukka tumirira ddala. Twagenda okuwulira nga zitwala ebinene. Okuva awo tetwaddayo ddala kwebakako okutuusa obudde okukya. Ku makya okwo twalowooza kye twali tuyinza okukola ne kibula.
bwe tutyo kwakubirekera ddala ne tugumba bute bwe twali. Naye ennaku ziba ziyiseewo nga 2 kasookedde tuwona Amajankunene ago. Tuba twebase mu ttumbi nagenda okuwulira nga nakka atema omulanga ogwansisimula mu tulo. Era n'omutima ne gunkuba ng'ogumbuukamu. Amangu ago ne mubuuza kyabadde. Munnange yasirika busirisi. Yenna n'agujumira era nga bw'atuuyana. Ne ndowooza nti nno luno munnange anfaako. Naye baaba nga nange sirina kyakukola. Bwe waayitawo akabanga nagenda okulaba ng'atereera. Bwe nalaba ateredde ddala ne mubuuza ambuulire ekimuwogganyiza. Nanziramu nga n'embabu zimukankana nti ndoose nga ndaba omusajja omukadde ennyo ng'atudde ku jjinja nga nkubye amabega ng'ate ali bwereere ng'akutte akambe akawanvu ennyo era nga kamasamasa nnyo. Bwe mbadde ndi kumpi bwe nti okumutuukako n'akyuka n'antunuulira amaaso ge nga mamyufu nnyo era nga buli lw'atemye muvaamu amatondo g'omusaayi. Omukono gwe ogubadde gukutte akambe nga gwonna gujobaanya omusaayi era nga ne mu kamwa ke nga muvaamu ejjovu ly'omusaayi. Bwankyukidde nga bw'akaaba nga ŋŋamba nti oba baana mmwe mwagala emirembe muve wano. Ago amaka g'abaana bange mwe muligitirira. Nze bwe nagenda okukyala naza musango. Okumala ebyo mu kamwa omusajja n'angwako ekiyiifuyiifu abadde agenda okunzigunda akambe mu mutima. Awo we mpuwogganidde. Munnange yali akyannombojjera ebyo. Twagenda okulaba nga teriri busa anti nga Amajankunene gagobye nate. Era ne gakola kyekimu nga kiri kye gaakola mu nnaku 2 ezaali ezaakayitawo. Ku luno twali tugamba nti tetulabulwa. Naye Mukama yazza bibye. Ebintu bino byonna byatukuba enkyuku ennene nnyo. Era n'essanyu lyaffe lyonna ne lyonooneka. Okuva ku ebyo byonna ne tusala amagezi tuve mangu mu kifo ekyo nti si kulwa ng'Amajankunene gatumirizaamu omukka omusu. Amajankunene ogalabye. naye mwami kaddu kyatukola. Amajankunene ne gajja omulundi ogusooka ne gajja omulundi ogwokubiri nga gayoyoma buyoyomi okuyoyoma okumanyi nga gasindogoma busindogome gakaaba okufa obufi ekibira kyonna ne kiwaawaala. Kale nno akatabo kano nga bwe nabagamba nga tukatandika nti kajja kubeera kantiisa. Era byebyo nno leero bye tulabye nga batugamba nti beetaaga okuva mu kifo ekyo nga bukyali kubanga waliwo nannyini kyo ate tayagalamu nnyo bantu kukibeeramu yadde kizinga gagadde kirimu buli byakulya era nga kirabika bulungi n'obunyonyi obuyimba okufa obufi. Kakati bannange sigenda kusukkawo awo kambeerekereze ate tunaakwatagana omulundi ogunaddako mu kitundu kyaffe ekyo12 ekijja okugamba nti erigga gagadde. Kakati tulabagana ate omulundi ogwo abankuumire atakuumira mpeera mweraba.